gwanga tulitunulidde nze no linnyumira ebigenda maaso mu gwanga bikunyumira bunyumizi ate bino bituyamba kakati nze noonye ebitatuyamba sibiraba eggwanga lino libadde liyitiridde ekyejo mwami Kkungu in fact twava ku mulamwa ffe abagala obuyinza nga twava ku mulamwa gw'obunoonya twadda mu bintu bya kyejo kwogera bitaliiyo bye tutagenda kukola nze juzi nakunyumizaawo njagala namwe abatulaba mbanyumiza akagero ate nno byaliyo nze ebiseera ebyo nali nteekateeka kwesimbawo ku bwa guild president obwa Makerere Dr. Kizza Besigye yali adduseeyo mu NRM nga yeesimbyewo ekyamazima ng'ekirowoozo kiraga alabika yawangudde naye tebaakoze eki tebamulangiridde akati ffe aba UID kyabanga kitongole ky'abavubuka aba DP ni okusinga ffe twakulembera ennyo campaign eyo twatwalibwayo Dr. Semugerere ne Haji Sebagala akati ne tutandika okutuuza enkiiko ku kitebe kitebe ng'ab'ebitiibwa boogera ne bagamba ono omusajja tagenda kuvaako nakapapula bupapula tulina kuba mukube tikiki nti ono mukuba ne boogera ennyenje ne zigwa meeting ne adijaninga nti eddamu ku lwakubiri naye nga boogera kukuba muki musajja ku lwokubiri meeting egenda okuddamu okutuula era baba boogera buli omu ayimuka ayogera buli omu ayimuka bamukubira engalo omusajja yali alina ekikapu awo naye n'ayimuka n'ayogera n'agamba ono omusajja wakuba era nze kati nange ntandiseewo ne contribution n'asika emmundu AK-47 mu kikapu n'agissa ku mmeeza nti ye contribution ye gyaleese okuba omusajja buli yagirabako yayita mu ddirisa kakati bw'obaggwe kakati otuba twagala mukuba ate ddirisa tuyita mu lyaki baalisigaddewo kuba kati eyo contribution yemu naye kikulaga nti tumala nnyo obudde bwa myaka ena nga twogera ku bye tutajja kukola kati omwaka ogwokutaano ne tujjukira okukola bye tubadde tulina okukola nga kirireeti saawa eno osanga nga tewali kibiina kifaayo kunoonya kuteeka bukiiko ku byalo obulivaamu abakuuma obululu kunoonyereza nsimbi eziriyamba mu kalulu buli omu kati agamba bugambi omusajja mutujju musibira mu bbwa ayina okugenda oba ayagala oba 231 obanga tebinnatuuka oba kitegeera kakati eyo emboozi tugenda tugiteeka mu bantu bo bambi abantu balowooza nti bye tuliko era tubiteekateeka obudde mwali badde muzimbira structures tumala budde mu bye tutaakole bw'oba onaalwana olutalo olwo tebalunnyonnyola yadde oddunyumya ne location erina okukyuka ova buvi wano ne bagamba esimu zambidde tezikyaliko bagenda okukebera ewuwo ng'abantu bawa baddusizza oba nga balina bye baliko olwo ne kitegerekka nti gw'oli muki mu lutalo naye okujja ku muzindaala abantu ne balowooza nti olina byogenda okukola naye nga tewali bye bivuddemu gino emisango gy'olaba olowooza baagizza nti baagala kulwana bino byolaba batwalawo n'obamuzaayo baba babyogera nga boogezi kati intelligence yo bwefuna amaloboozi amalikodingi nga yemanya mulwana yerowooza muli serious kati ogwo omwaka ffenna abaaliwo mu meeting eyo twali tusobola okusibibwa kubeerawo bubeezi ate bw'ovaayo n'otawaaba kati kyenjagala mutegeere mmwe abantu baffe abatulaba buli gw'owulira ku lisiti eyeetaba mu meeting ezo nga ye tebaamukutte ye yawaaba kati omusango gwa misprision of treason kitegeeza gwe okwetaba mu meeting mwe twogerera ku by'okujjako gavumenti nga tukozesa emmundu naye bwe tuvaawo n'otawaaba n'otabulira poliisi n'osirika n'otalonkoma kibadde mu meeting awo bakwata bukwasa attendance list kungu yabaddeko mwenna muba muvunaanibwa yes kubanga in fact otuyambye ng'eggwanga ekibuuzo kino kibaddewo nti owulira amannya agano ku lwayo gawerako ne waliwo abakyali obutaala abo bawaaba oyina mwami lw'omushana olina mukyala Salamu Musumba banguwe mangu bano ku lwayo oba si kyo be bawaaba bannaabwe really
bwe kiba ati tewaliyo ngeri yonna gwe gy'owona kukwata okuggyako nga gwe wabyogedde kinjagala otegeere mwami Kungu. So oba babawaayiriza ebyo byonna bizuulibwa nga muli mu kuwoza kasita bakwatako omu bonna balina okukwatibwa. Era tewali nsonga lwaki tebannakwatibwa okuggyako okubeera nga be baawaaba era ng'ojja balaba nga ba state witnesses mu kuwozesa abalala. kisoboka okuba nti bano aboogerwako bano abakyali ebwe naye nga mu kooti owulira amannya bagasoma. Kati bw'olaba tebabakutte yadde batwala okukola statement be baawaaba ekyo tetumala budde nze njogera nga lawyer. Those are the two possibilities. Either baawaaba bo baayogera oba kyekirala era mu kubeera nga be baayogera be bayinza n'okuwa obujulizi bigenda kuswaza abantu. Mujja kugenda okulaba application ziyitingana mu kooti nti ate abawobi obujulizi tewagala bo babuweera ni kamera bawenga abanamulire tebaliiwo bawenga public teriiwo. Balooya balemereko nti twagala kubamanya kino ekintu kyakuyamba ggwanga bino byakulabirako n'abawiba obujulizi muveeyo. That is deep. Muveeyo kamulabike eri eggwanga. Kyesaagala ye muntu yenna okulowooza nti kikyamu okuwozesa omuntu. Ekikyamu kulekayo abamu ng'onkutudde omutima be batannakwata there's a possibility nti be baawaaba kuba nawe weebuuza lwaki tebannakwata. Tosobola butakwatibwa ate nga tuli mu kyeya ekyokukwata buli muntu nga tebataliza. Gwe bakusoma busomi mu kooti ne biggweeraawo. Dr. Besigye oyo okulangirira ku bwa candidate obwa president omulundi ogwasooka 201 alagira mu 2000 alangirira leero lwali lunaku nga lwa mukaaga naye nga ku Mande baali bagenda mutwala mu kooti maasho ne bamugamba nti langirira ku presidential candidate owone ekisajja lage nti bamukijjanya lwakuba ekyeya ekibaddewo ng'omunene takola ki takwatibwa kati kyavuddewo ne bolangirira ku bwa paapa bakwata era oggwera mu kkomera. So n'olwekyo sitwagala kutaliza abantu bonna bawoze bwe bamala okuwoza kakati tulabe kino kigenda tuyamba ng'oludda oluvuganya tuve ku bintu ebitalina makulu tukole ebintu ebigenda okugasa abantu. Pulezidenti wa Uganda oyo ekibiina kye ne bw'oba tomugjeeko gwe okubeera obubeezi kkungu ng'ekibiina kyammwe ky'amaanyi kiteeka ku bunkenke abandibbye ne batabba. Naye kino bye tukola bino bitufuula nga tetulina kye tulina mu kaseera ate ke twetaagisa okuba n'amaanyi. So abantu tebakyamanyi kyakuwagira. Abantu nga bw'olaba batandise okujja obwesige mu makooti bo ne batandika kwemalira misango gyabwe mob justice mutulekere era poliisi bwe mukwata abadabbye poliisi bwetuuka nga bagamba awonye kasajja katuvudde mu ngalo bo balaba nga wagusinze. That's not to say ekyo bakiyita extrajudicial vigilantism mu mateeka. Kiraga nti waliwo kakati constant mistrust eri ebitongole bya gavumenti ebiramuzi which is very dangerous. It is very dangerous. Kakati kitandise n'okutuukawo mu byobufuzi nti abantu kati golaba nti balamu bwagenda ewantu n'akuba olukuŋŋaana lw'abayizi n'ababuuza musasula ssente mmeka nti emitwalo 600 musasula mmeka nti 600 n'abuuza DEO nti gwe ozimanyiiko gavumenti yali ekuwaddeko gwe ekiragiro mu ssomero lya gavumenti lyewa ssente gwe okuggyako fees nti nedda kati okitegedde nti kimanya mateeka nti ye kakati ono atandika okuwera ennemba. Abantu abo basanyukirawo kubanga balowooza tewakyaliyo nkola ndala eyo yennyini. It is a furtherance of extrajudicial vigilantism. Era obuwagizi bw'olaba bafuna baminisita bano bw'abantu abalowooza nti tubadde twafa ddala kiri tufunyeeko abo bakwatako ne bw'aba tajja kutuuka tufunye abatugambirako. In fact ontutte nnyo lwakuba but ba headmaster ekinonyo kyenda bitujja kujjawo nnyo but just tujjewo kino. Minisita babadde nga ababuuza nti zino ssente zaaki bwabuuza abaana ssente bazibajjako nti headmaster zaaki nti abazadde baakisalawo
naye ate bw'agamba nti ziveewo abaana ne bacacyanca abazadde ne bakuba mu ngalo kati ne neebuuza nti abaazisalawo nti zisasulwa ate be bacyamuka bwe batyo. nno muganda wange kungu nkutegeeza abantu abamu balowooza nti gavumenti buli wamu etuuka mu Uganda naye si kituufu eriyo ebifo mwetatuuka gavumenti ebayeggwanga lyonna. nze nina musajja wange yakomawo mu practice sijja mwogera linnya naye yagenda n'ayingira omanyi bwe muba mufulumye mu law school mwagala ebintu bingi ye yaddukira mulamuzi ne bamuwa oba magistrate ne bamukasuka eyo Kalamujja ekyamujjayo yasala omusango gwagusalidde bafulumira kumu mu kooti nga naye agenda mbibye ate gwagusalidde nga kyali kitya briefly yeye nyini yasala omusango ng'omulamuzi agamba kungu ne gumegga Omukalamojja nze Mukalamojja gwe mulamuzi nengamba nti kakati yo okusinziira ku bino n'obujulizi obuleeteddwa gukumezze era nkusalidde osibibwe emyaka 2 omulamuzi yafuluma kooti n'Omukalamojja bafulumira ku mwana yagenda mbibye tewali na poliisi emukwata weyategerera nti byagenzemu tibiriyo yakwata mu bibye era kati yakomawo mu practice yakaze biddamu kati mu abantu muli wano mulowooza nti gavumenti buli wamu ejaayo ekwata kagamba yasala n'alinda abalina okutwala omusibe bamutwale abantu buli omu yakwata gage twetaaga nga yakigwako institutions bwe muziraba wano Kampala manyi abantu baffe abasinga babeera wano tebavaawo tebatambula naye bwe balaba ku bufaananyi nga ka police post keesigamye tekajyamu bantu 6 naye bakataddeko nti police post ne keesigama enkondo kalemeggwa ekyo kirina okulaga nti tebatuulamu era abapoliisi baawo babeera ku mweso babeera ku mwenge n'okulya embizzi n'okukwata bakabakyala bakabasajja ebyo bebito bibabeeramu mukano tebakatuulamu kagudde embinabina bwe kati awo teriyo afuga okugjako ow'amaanyi ampuliza kati bagamba ye minisita eyasooka yasoma budgeti mu gavumenti ya Amin oba 7 ne balansinga nga teriiko banja lyonna kugamba musajja yakolera dda eggwanga yaliweereza dda neze kyensinga omujjukirako omusajja oyo yakomawo n'asoma nga mukadde era ffe tugenda ku law school ku LDC ffe gyayingirira yabasangayo n'atusangayo ku law school yali already alina degree mu mateeka kati simanyi oba yagyongerako bwongezi kuba yali munamateeka from Makerere University. Yes. Kakati naye najja n'atusanga ku LDC naye nga neewuunya omusajja asobola kubanga ekyamazima bw'obanga owezeza emyaka 7 yajja ali mu 7 kizibu nnyo okubeera nga mu bimu ku byoyagala okukola kwe kusomayo diguli oba kati diploma mu legal practice eno abatuuliza nzibu eringa bw'ogamba nti ogenze kukutendekebwa magye ekimaka ekisooka etwala emyezi 9 naye gye emyezi 9 kizibu okulinnyako mu ofiisi ne bw'oba okola emyezi egyo 9 era bw'olinnyayo teryaggaana naye toyita bizibu nnyo bwe bityo twabeeranga nga tuli ba lawyers 608 era nga ne balooya abatutendeka n'abalamuzi beewaana bagamba nti muli 608 abamu muyimiridde n'amadirisa naye ku graduation kitwewuunyisa tutegeka entebe 7 ate tewali afika kakati kitegeeza abalooya 610 bagwa kakati weebuuze bagwaki kuba bonna baba bagezi amateeka omuntu aba abanguse wovira ku LDC ate munange obeera ne experience mu kuwoza ekitali mu bino okusoma kulala kuba kyo kiri majorly practical naye Moses Ali yajja kakati wootegerera obuzibu bubeera mu tteeka waliwo ebigezo bye bayita orals oba oral examinations ng'ovudde ku bino kuwandiika n'osaba olupapula ne bakongera olulala bino okukyusa booklet naki biri orals abantu bafa batuwuliriza babeera abalamuzi nga 6 ne bakola pano candidate n'oyingira omwomu bakubuuza ku buli kanyomero katteeka bo we baagadde musemateeka etteeka ly'oba olimu bwebeera criminal otuuka bwoti
ne bakugamba nti a man called Okero was found guilty for the murder of the following people. He has since appealed. Give us the grounds of appeal that he most likely gave to the Honorable Court. Kakati umaze. Moses Ali yagenda kubanga muba mulinda. Ani addako. Kati waliwo gwe baali balina okuzzaako. N'abanga tannalabikawo. Ye Moses Ali naganze kankoleki kanneesogge. Ayingira. Twali ndoza tuli mu paper bagitanga commercial transactions. Moses Ali n'ayingira. N'ayingira ne bamwocha pano ne mwocha ekibuuzo ekisooka. Ali mu myaka 7. Give instances where a company can hold a one man's meeting. Or a one man's meeting of a single shareholder, even when a company is owned by several shareholders. Kati ndoza yali sibuli wa muntu yagamba by the way, this is not my turn. Council shall not be held accountable on account of being extravagant. Era yaleka panese kalanga kadeyo akomewo kululwe. Kati ngekibuuzo tebasobola kukiza. Of course bati bayiza kikudiza naye bonna baaseka. But kyenjagala okulaga abantu nti resilience omusajja oyo yali alina buli kimu. Naye akomyewo asoma. Nina abantu bangi bensanga eyo nga beerimbalimba. Asinza kuddamu kusoma nze banaye nkuze. Ogenda omubalabala alina obwakaana. Kwataano mba nsoma ki. Amateeka bwe yagasoma teyaddamu kutaataaganyizibwa. Kuba ekyo ekisanja nzijukira baali bamuwanguddemuko. Naye bwe bamuwangula ne president n'atamuwa bwa minisita. Era mu bimu ku bye yannyumiza yaŋŋamba nti nze bwe namulabye president namunnyonnyodde ne mugamba ggwe ogamba otya nti tuli ba Luganda. Tomanyi kye nalidde, tomanyi gye nsula. Nze obwa minisita obwange bwali tebusinziira ku kalulu ke bampadde. Bwali businziira ku ntegeragana zaffe. Naye kakati gwe tewannyongedde era kyayitawo akaseera katono ne bamukola ki? Ne bamuzaayo. So ekisooka yalina discipline ng'omuntu. Ate yali yeetoowaza. Yali badde talina biseera kubanga yatuukanga amagye ne gajjula w'asomera. Naye ng'akwata n'asoma ekitabo n'omulaba ng'otulo tumutawaanya. Bode yali nnene wano juzi yali amaze okusala. Yali musajja munene nnyo. Giant. Naye ng'ekisingira ddala obukulu yalina brain. Banange omusajja yali mugezi. Njagala abamu baddeyo mu Hansard zinga Moses Ali ayogera. Tayogerangako kintu kitali mu makulu. Ebbanga lyonna lyamaze mu parliament. Omanyi abantu bangi abatalina maloboozi. Bw'oba towuliriza tosobola kumanya nti baali bagezi. Ffe twalina wano omugenzi Sebaana Kizito. Sebaana Kizito yalina eddoboozi nga zisaakaala. Eddoboozi lye bw'oba owuliriza content ey'ebintu byayogedde w'otegerera nti mugezi. Anti wano mu Uganda abantu abamu tebamanya. Omanyi si kyangu kungumu era omuntu wajjanga n'akugamba nti oli musiru. Kuba nze nkimanyi oli mugezi. Naye ggwe olina okusirika n'otamuddamu kubanga kyetaaga magezi omuntu okukutegeera nti oli mugezi. Kati oli bw'abanga takutegedde musaasire kubanga agakutegeera tagakola ki? Tagalina. Wano mu Uganda abo be bamu ku basajja abagezi. Omulala oteekako President Museveni. Bw'aba ayogera ne bw'oba tomuwagira gwe owulire content. Naye abantu baffe bano bino tebabimanyi. Tawuliriza content nti oyo musajja bw'oba toyagala kwogera toyagala muwagira gwe tomuwuliriza. Naye bw'onaamuwuliriza ajja kuleeta ebintu aleete wano aleete wali omalirize nga weesekerera embeera gye wali omutaddeko. So n'olwekyo Moses Ali yali musajja mugezi. Well, ayogeddwako birungi byerere across the different political divide. Bali ku opposition, bali mu government, era omubiri gubadde ku parliament nengola buli asituka atendereza omusajja ono. President Museveni yatandise leero n'amutendereza okubeera omusajja abadde ayagala nnyo eggwanga lye. He really seemed to have had a very unique character ng'omuntu. That mu kufa kwe nawankubadde ekyokulabirako tuyina factions mu Busiraamu, oyina Kibuli, oyina Kampala mukadde, naye era ne mukufa baamututte yonna baamututte. Twatandikidde Kibuli ne tudde Nakasero. Akulira akalaga nti abadde wakati abadde mugatta bantu. Ekyo ekintu ekyo kirungi ate abadde era agatta n'ensi
2 bwogende South Sudan abamu balooza waayo nenga weeno kakati Bannayuganda nina n'ekitabo kye ndi mu kuwandiika tunaba tumaze okulaunchinga kino ekya East Africa ekya Ugandans with roots beyond borders. Bannayuganda tetunafuna bwongo butegeera nti abantu abasalamu ensalo tebaali Bannayuganda kati bo tebalina kye basinziira ku kusala nsalo baali bazungu nga baddira famire emu ne bakolamu ensalo kati nga famire emu erina abantu bansi 2 ojjukira betwalinako Agraoli nga minister wawan nga ate Muda Awoli mukulu we ate vice president we Kenya so kitegeeza famire yaabo lujja lwe lwawula kakati tosobola kwesiba ku byakolebwa abazungu bwe n'otateekawo bikoleddwa ffe kyovola nti ffe tulafuba n'okulaba nga tufuna East African Community so ne Moses Ali yali omu ku Bannayuganda abalina roots beyond borders era nga ye yasalawo ne President Museveni naye alina roots beyond borders. President Museveni? Yes. Ina zimutala zani era bwakubuulira abamu ku bajjajjaabe bakashanku baani bagweri Rwanda. So n'olwekyo abantu bawano balina okutegeera nti erina kuba nsi emu. East Africa fe twagala ebeera ensi emu bino byokweyita fe Bannayuganda Uganda ekeera ku makya n'ekukolera ki gwe okubeera nga gy'oyagala yokka oba gwe bw'ebeera entono gigasa ki nga teyeegatiddwako nsi ndala so twetaaga tuggulewo obwongo bwa Bannayuganda bategeere nti zino ze bayita border kisooka ne bwogendayo toziraba ziri imaginary zakolebwa mu conference teri wano yali balini ziri imaginary toyinza kugenda ne tuna kisenge kiriyawo tuina mpozi kati enguudo zigenze zikolebwa using okugenda Buko mu Uganda atosoka kuwaguza Kenya gyoyitira nga tetulina nguudo zituukawo kati gende waliwo ensi eziremereddwa kubanga tezirina busobozi ng'ate bwe zeegattako ensi endala zezikola wekimanyi nti Uganda tuli mukola nguudo DRC Congo dot services eri mukola contribution yaffe is almost around 20%. Lwaki ffe twetaaga ebiriyo kibanga bw'oba ogenda kuwasa gwe gwokola ekkubo lyewa mukyala we beriba nga lyazika osobola okutuukayo omugyeyo bwe tukola kati Congo tesobola kukozesa coastline yaayo erina kilometers nga 32 ku Atlantic so nga ate ffe tugyetaaga kakati twakoze ekkubo eritutuuse Djibouti authority eri awo bagiyita Desu authority tuyita mu South Sudan netuyingira Ethiopia netuguka Djibouti nti Kenya bwe yeekyanga ne Tanzania temuyisa wano bintu ffe tuyita eri Uganda ebeera egenda kufuuka center ekyo kitegeeza mirimu kitegeeza sente naye n'osanga Munnayuganda ngalooza oyo si Munnayuganda oyo Mukongo kati otegeera nti oyo talaba wala bye twagala okugyawo so n'olwekyo Moses Ali tujja kumujjukirako ebyo abale nnyo accidents twafiiriddwa abaana abato ekintu ekyo kyatukoze bubi kakati nno nze nadde nina obuzibu nti twagenza okufuna amawulire ago ng'abaffe ate nabo ku olwo lwennyini bagenda kakati obweraliikirivu bwabadde bungi nga tulinga abaganda nti accident n'endala enaatera okuddako era ekawungeezi twadde tulina kyakukola naye bagenze ne tukubako ku ssomero nga twebuuzisa nti abaana abo banyumiddwa naye omusomesa yatugayivugayi ti ekitiibwa batuuse bulungi mmanyi mwatidde bino ebiriwo naye ffe twabadde kumpi twabadde mu zoo awana entebe challenge esingira ddala gye njagala tutunuulire si kituufu nti abaana tebateekeddwa kugenda kulaba bintu CP Falls ani sitwagala babeerenga bano basomesa abatusomesanga Canadian Prairies mu geography yena atuka n'okufanga tafunanga passport ekyo kyasomesa kiba theoretical obeera tobimanyi naye abatakimanyi naye yabikwata nabyogera kakati ebintu byosomesa naawe oba tobimanyi batusomesa tololoko land forms omusajja yayingiranga kati nga tumutya n'omutya naga describe the effects of the pleistocene cataclysm to the land forms in Uganda. Akati no tiangulaba yogedde bigambo mwatu yasomesa geography na Zimbabwe oyabitegeera
ayogera tololoko tagirabangako Great Lakes temuzirabangako naye nyitazirabanga nanyonyola ebyo mu ttaka wansi tabirabangako nene ebiri ku nsi byandibadde yalabako nabyayogera byogere takola ki abaana si bwe balina okukula naye ensobi weeva mwami kungo manyiwo genda weetegerese accident zonna ziba zigudde nga za baasi ey'essomero kati oyo driver w'essomero tavugangako kilomita 2 kati ate gwe omuvugisa ebibiri agende ayongera avuga ebibiri adde tulo kubanga eyo emmotoka ebyo si byekola kati ojjako emmotoka si byekola olugendo luwanvu naye ogitadde ku lugendo erwekanze bw'eba ebaddeko n'ewatasiba watandika obutasibira ddala ebyaddala ng'abaana bali mu mmotoka otaddeko driver atamanyidde kuvuga ngendo mpanvu avuga buvuzi basi yasomera amala wiiki tavuganga kuba tekola taxi n'alyoka ajja n'omuteeka olugira bw'ati nga naye yeebaka abaana b'essomero tebanyumya bwe batuuka ne bayimba kilometers 8 nga buli omu yeebaka ebyo tebayinza butagwa ku accident so n'olwekyo nze ndowooza kati gavumenti etuuse okufuna tufune transport systems nga zo ezikola ku masomero kati nga bulabazi uba zino wabeerewo uba nga za baasi z'amasomero oba zino ng'essomero terikkirizibwa kuteeka baasi yaalyo ku luguudo baasi zino ezivuga engendo zino empabafuna kubanga be balina experience kati mwami kungunze naawe tuvuga emmotoka naye bakuwe trailer oyinza okugivuga kubanga egenda speed 2 ovuge essaawa 2 ng'otunula butunuzi bwoti so n'olwekyo accident ezisinga za baasi z'amasomero yanze bulwenda b'essomero nga liriko secondary school senti biki omanyira ddala nti obuzibu bukoze buzze so balekeraawo okuvuga beyond 100 kilometers ku kkubo era nze nsaba gavumenti kati yabiggaddewo weebiggulira tebaddamu kukkiriza baasi z'amasomero kuvuga beyond a specific distance. How about conditions emotoka zino kati basi gye twalabye ebipira nga bivundu naye nga kiri ku kkubo kitambula kitisse n'abaana bangi gwe bati kubanga ya masomero nojigula basasula abaana omutwalo gumu sente za basi ne basonda kati ne bagulege nze kati nine yanga wane ebadde kola mu bululu bwekula kati yafa naye kati bagira bawalinga bamakanika bagikanika naye abakankubira balinga mukaga ogituguze njiteke ku somero lyange kati gurache eri mu garage gyo yagala ogula enfu era munda mubuziza nemuganika kati goyinzo otyo okuddira oyagala mukyala wakuwasa notandika okebera mu wadi ze mulago zonna ndigwe gyonoonyo omukyala But are you serious? Kugaba abantu baffe era ekyo kye kimu ku bizibu era ebirala nti emmotoka zaafa ziringa ze Cameroon bayi Cameroon eyo entesa twagendayo mu lukiiko olw'abannamateeka ba Africa Pan African Lawyers Union naye Cameroon yamalamu amaanyi presidenti tetwasooka twalina address gy'alina tuwa naye kuolo teyagituwa ne bagamba tannatuuka ntubuuza nti avaawa batugamba nti anti yabeera France enajjayo ku mikolo mitongole kati president we Cameroon yeekaddiira naye kakati yakoze ekyamagero ne ssemateeka yamukozeeko enkyukakyuka n'ateekawo ekifo kya vice president era omwana we n'akiddamu so kati ajja kuddayo nga takyalina kyeyeraliikirira ono yafuga so president ne batugamba ku luno teyazze kati ne wayitawo ennaku 2 olwo najja atu addressing twatuuka mu conference center nga bw'okuba ku mmeeza bw'oti empumbu etikka mu bbanga nga tebatuulamu ne mbuuza omuntu nga bumanyi abatubuliza ndoza namwe mukimanyi kino n'abatulaba emmeeza ey'omuti bw'ebanga eyina engeri gy'ekaddiye n'ekola evvu etwanyise ng'empumbu nga bw'okoona bw'oti evvu likola ki livaako ne mbuuza gwe nali naye nti ekijja kitya conference center okubeera bw'eti naga nti anti eno bagikola ku independence tetuddangamu kufuna ndala omusajja oyo akulemberedde eggwanga eryo emyaka gisoba 4 so naye bw'ofuluma emmotoka ezikutwala gwe tosobola givuga gwe bw'oba nayo wano esibira mu galagi gw'olaba yafa naye ate ze emmotoka eri ezikola kaabu naye nga ngulaba yafa ng'owulira ekoona akanya rediyo nevaako n'ekoona akalala neddako noluleba eddala ng'eyite kukuba yafa
okusiba asiba bwati namyumira n'ogwengulu n'eryoka esibira kweri. Kati ensi esobola okubanga abantu baffe amasomero gatandise okulowoleza mu mmotoka olw'okwagala okufissa nti bwe bakugamba nti trip ya mitwalo 10 kitegeeza nti zizze zisalika essomero lisigazeeko 2 ticha abikozeeko naye asigaze 2 omwana ne bateekamu amafuta omwana n'asigaze 3,000 ezo zandibadde nga emitwalo 2 egy'okulya bamuwa 3 oba 6 asobola okufissa kuyingidde eggwanga kutadde abaana then this become commercial trips not really studied. Era twagala ministry webanga ebita tusooke tufuneyo tufuneyo ne public hearings tubabuulire tubawe ku magezi babita batya tufune expert opinions ku ngeri ki gye tulina okuddamu okufuna trips ezo kuba zeetaagisa ze zisingira ddala n'okusinga ekibiina. Thank you. Well, Dr. Njakusaba awulirize ku bigambo bino. By the way, I want to tell you, Ghana, me, I'm on my journey. You can't even leave me alone if you don't want to move with me. It is okay, because you didn't start with me anyway. You know where I started. Were you there when I was starting? Even those in DP that you think are very close to me, they were not there near me. So nobody really can say that they know how Mao started or where Mao is going. Me, I'm on my own journey. How I will end, God knows. Only God knows. So leave me alone. Don't even offer me advice. By the way, I want to tell you, Ghana, me, I'm on my journey. You can't even leave me alone if you don't want to move with me. It is okay, because you didn't start with me anyway. You know where I started. Were you there when I was starting? Even those in DP that you think are very close to me, they were not there near me. So nobody really can say that they know how Mao started or where Mao is going. Me, I'm on my own journey. How I will end, God knows. Only God knows. So leave me alone. Don't even offer me advice. Doctor, today katono twatandikine fune ku bantu. Government yeno tugente etandise mu byaddala okulwanyisa obubbi bw'ensimbi z'omuwoomusolo bw'otunulira Minister Namere ne Minister Balaam kye beekola wansi ku ground. But also n'ekyakasembayo President Museveni bwe yafumudde ba engineer 6 ku luguudo lwa Busega Mpigi Expressway. Bano kigambye nti baakyusa design y'ekkubo birina okuyita government yeewola about 600 billion neekola compensation n'ebirala kobo nti ekkubo lirina okuyita awalala nawo neesasula kati awo tukyali we've only done about 40% naye ng'ensimbi zaaweddewo so we need over quite sente ezo twazikubisiza mirundi 2. Ekyamazima Honorable Balaam ne Namere kye bakola tubawo obuwagizi tekimala era tekisobola kujjawo nguzi naye nabo bataddeko ettaffaali. Ekintu ekisobola okumalawo enguzi ekisookera ddala ye goodwill ey'abakulembeze ey'obukulembeze kuviira ku top okussaawo omutima ogutakyyagalira ddala nguzi. Bano tubasabire kye bakola bayinza okukikolera omwaka oguddako ne tulaba fayiro nga bazitadde ku bo. You predict that? Kisobokera ddala. Kye bakola kati abali b'enguzi nabo bayina amaanyi mangi tebatudde. So Balaam ne Namere bayinza okuba wano naye nga ne bali banyiga amapeesa n'obawo omwaka bali ne banyiga amapeesa gugenda okuggwako nga nabo bonna balina fayiro kubanga tetulina goodwill mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Njagala kuwa ekyokulabirako waliwo njagala kuleeta kyokulabirako kya wano Rwanda. Waliwo minisita omu buli lwe baatuulanga w'amakolero ng'agamba pulezidenti nti mbadde njagala kusaba ojja olambule
ekkolero lya wano bwe wati obaka tugeze granite olirambule namugamba nja kuwulira ne bagenda maaso buli cabinet meeting zaatula emirundi ng'esatu ng'amugamba ajjalambule n'ayimirira bw'ati n'amugamba lwaki tokolayo olunaku lumu ne nambula amakolero gonna lwaki oyagala nambula eryo bwe naavaayo nga nva kulambula ne litandika okubba omusolo nga lirimba nti lyange okitegeera it is a matter of goodwill approach nti ekyo kyalaga nti buli kirina kukolebwa ng'obukulembeze bwewala okuteekawo embeera ereeta enguzi nze nenzijukira nga wano ffe president bamutwalako awerekere ebintu ebigenda okutundibwa tri-star garments nabiwekerera ne ku airport nti babiflagging off nga waali nakuba n'ejjambo kampuni yali egi etunda bintu bweru kakati njagala ombuulire ekisooka president teyeetaaga kulwisa kitegeeza empapula export document saawo zaayanguwa okukolebwa kati kampuni eyo bwebanga buli lwekola ekozesa template yemu kuba bwe babyanguya bwe bato balina emitendera egibuukibwa omukulu agende okitegeera kuba ayagala kusiibula nnyonyi ng'ekola ki eyo template yennyini yeekozesebwa njagala kutegeeza nze nwanye wano mbadde mu East Africa waliwo gye bayita CPC oba Customs Procedure Code waliwo 490 waliwo 550 waliwo nti ffe kungubu oba osuubula sukaali omukolemu bbiya tukusonyiwa omusolo nga East Africa ogusuubula import tax kubanga kyogenda okukola wano tugenda kijjako ki omusolo naye ate Kanyike ye bw'aba asuubula sukaali amutunde abantu bamunywe yoyo asasula omuki omusolo so tuyina at ministerial level kyetukola wali ne tukola listi ya companies eziri exempted nga zisuubula ekintu kyekimu n'ekyabalala bakisuubula nga bo bawa omusolo bali babisuubula nga raw material bano bagisuubula nga finished ki product for retail purposes naye eyo listi gy'olaba obubbi buli oku osangira ddala Kanyike nga ne sitowa ze zijjudde endala zisaba birala ng'ali ku listi wali etawadde musolo kati eyo bbala mutasobola gendayo ne nammeere era bambi bagenda kukola ekisoboka ng'abantu batandike n'okufuna ku accidenti zijja kutandika tekina kutuuka eyo byonna tubiteekewo because beetaaga obukuumi bano asset nene nnyo y'eggwanga lyaffe at the moment kati ate bw'oba ogoba obuli bw'enguzi ng'olina gw'ogoba ate singa kwetegereza gw'odduka naye nga mugoba ono era nammere ne balamu mwetegereze nnyo ate be mutambula nabo b'ogamba nti noonyereza kweyo fayiro abo bennyini nabo ate bayinza obbafuukira ekizibu bayinza okukozesebwa against them so tujja kusinga nnyo kulinda oli munnamateeka bigwereddewa yes balamu ne nameere bamenya tteeka mu bikwekwetu I've had some people arguing that bano bamenyera ddala amateeka omulina okuyumiriyetinga bano be baba bakoze eki bateebereza okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kakati bo balina kye batamanyi nti tulina n'amateeka agakkirizibwa ge bayita access to information act bo balowooza nti ebeera defamation naye it is defamatory oyinza okugamba nti wabbye naye tekiri defamatory oyinza okugamba nti bakunoonyerezeeko ebyo temututiisatiisa we are lawyers we shall defend our people you'll defend the ministers in case bakole kye basobola because abantu nga babadde tebakyanyega abantu bagenda ne babeeraawo ate bano balina okukikola nga president akyabaagala omanyi naye akyawa atuuka n'akyawa n'akoowa gugenda okuggwako nga takwata simu zaabwe so kati nga akyabaagala babikole oba bamafiya babalwanyisa it's defamatory oganti wabbye naye it's not defamation okugamba nti bakunoonyerezeeko no bano baminister kye bali mu kukola prosecution is not illegal. It is not illegal in the whole world, by the way. It is not. That they embarrass these guys. Yes.
kakati kasita weteeka omanyi bagamba nti diplomat amateeka g'eggwanga tegamukwata titumusiba bwakwata omukyala bwakwata omwana oyo yetukola procedure ezimudikiralinga nga persona non grata agende naye singa diplomat ayingirira okugula ettaka ku kungu ettaka eryo n'asasula empewo aba yetadde mu kye tuyita the arena of marketplaces of land conveyance tukuwabira ne tukuwoza so kati gwe bwe weteeka mu kifo omubeera ababbye tosobola kuŋŋamba mbu ate kiba kyakuswaza okugamba nti bakunoonyerezeeko waliwo ebyabuze tekisoboka bw'abaawo ebintu ebyabbiddwa ewaka asooka kukola statement ye mukuumiwo kubanga singa kizuulibwa tewali kufulu gye bamenye waliwo edda sagala nyo byogera bingi naye waliwo banka awo eyabbibwa edda naye yagenda okubbibwa nga tewaliwo nawe bamenye naye ng'ate bashareholder buli omu alina ebisumuluzo kati amaaso nigatandika kutunuulira abashareholder nti alabika yabadde alina ebizibu by'amabanja ye yenyini n'akola pulaani abantu babimanyi wano so n'olwekyo bwe bagamba nti bakunoonyerezeeko noba tebamenye mateeka era tewabaawo musango kkiriza bakunoonyerezeeko ate bw'owejjerera kola pata etegeeza ensi nti gwe wabadde mulambulukufu banaamalako baminisita ekyokumalako si kyangu naye kabalabiseeko tulabe. I see quite a number of messages here. Levi Eyaru jambo ndugu gamba otya ng'obuze nti akegaali kanyumidde nnyo gaali ki na honorable Mao bamuwa gwa kukola chemical ku na kumuyisaamu gaali kitalo Levi interpretation yo kungu nsaba abazadde bonna bannange tufune olunaku tugende ku parliament ne Nakasero wa Mwami Museveni twekalakase okulambula kw'amasomero kuviirewo ddala mu Uganda nga tukozesa oketike kuve Nakasongola jambo lwaki kwekalakasa muluboozi mugese ku mukutu guno abakulu bajja kuwulira. Hello Kungu Amugisa in Masindi, please advise the management of Radio 7. Okay kali jambo ndugu babale nnyo. Then onagamba bwana Kungu Moses Ali survive na ye yakuwa ku masasi naye survivor ndozi kyategeeza nga Katumba ono munnabukuya Habat. Okay sebo Kungu abaana n'abazadde bachancha as in okay aboli chankwanzi oluganda rubanga lutawanya mtu koso oluzungu bannange tuberenga nsobola okusoma message bulungi nnyo. Tata Praise Kalule Stanley Natete Wakaliga stage ku mukutu ntumbo Dr. Mbiddo badobuze. Okay Ambassador Edith Sempala gambi kwali kuno akobere nnyo your excellence your excellence nani kutumiddeko nnyo wabali kugoberera. Radio 4 hello Why? Kale munange nayo gye baliko. Naye bali kali kuweereza. Nsonga za muzuulidde. Okay. Twazowe ensonga ezisonga eby'eggwanga. Ekimekala okuva ku musajja oyo kiri kimu. Gavumenti ya Museveni yo mpambi. Jiwamba. Yati oli kyosuula kigenda kuyisibwa. Ani yawamba gavumenti? Kigenda kugatta ku ggwanga limu. Okay, genti mukulu genti ati talina kipya kyasuubira. Wanji munnaye? Kuolise bamanya go ne gyoli? Amanya ne gyosinziddewo ekitibwa? Yabyerira Kasongola. Ese munda na Kasongola tesatuulire? Kakati. Mukuru baga mwana tumuwagira nnyo naye omanyibwa ayoti disiko mu bintu nga mwezuleno twaga asatunga za abaana. Nga bafumanga baddeyo ku masomero. Okay. Naye atuuka yalabe. Atuuka yalabe basasuza ssente abaana. Mutwala asatu nga tubaboardinga nga bagenda waka. Nga siba boarding. Nga somero lya gavumenti. Yaba anaka amasomero ga
gabona basome somero kyeryo sebo ntunga mu high school. Okay, minister. High school. Okay, good. Minister awulidde ndogo, minister awulidde. Agenti waliwo amasomero mu ntungamo. Minister agendeyo naye abayambe. Basasuza abaana sente. Hello? Hello? Kufiiriddwa mugana wange. Wangi munnaye? Hello? Sebo? Kendeza ku radio. Sekamanya kusinzira nakawuka sebo Adam. Yes, Sekamanya munnaye. Munnaye kusoma mwami bala mwe jakola ntuufu. Okay. Ate Mr. Bala mu aliwo ekintu yali minisita w'abaana emabegaawo. Yali atembedde ekiteeso ng'agamba abaana abo tebalekera bakkiriza ku makya ennyo. Nakyo nze ndaba kyalikomyewo bwe bakwasamu kati kuw'abaana. Balikomezaawo ekiteeso naye Mr. Bala mukyakola kituufu naye ekyabaana abaana babakkiriza mu mpewo kati n'ebyo okulambula. Kulambula nakwera balonde batalekera oba mu siniya. Balemekezanga abaana n'okulambula basale. Okay, abalenye munnaye songa etuuse gyeyina okugenda. Wangi munnaye? Hello. Sebo? Bwe tuli munnaye amannya go ne gy'osinzidde ligenda ku nsonga? Amannya gange nze mpapa omukyeshe eno Kafu. Kafu, yes. Kafu tereera. Tereera tukuulire bulungi. Wangi? Okay, munnange kuva Kafu tetusobola kuwuliziganya naye. Wangi? Nze baleka okuweereza. Kale weebali kuwuliriza. Ono uli force mbeera munyonyo naye nga waffe ekyenjo gyebanange bala musinga tuyamba banange ne bajjako eno ewaffe tiwali kkubo n'erimu tuli bubi banange. Ekyenjojo? Kale, Wangi? Asigenda kwongera ku bana yakadde kampeddeko Dr. Bantu bawulidde twagala tufundikire njagala soka nebaze waliwo abatugambe wano bali Philippines bali Qatar bali Dubai mulimu kuwulira n'okulaba mwebale tubadde tetuliiwo abadde bambuuza kubanga akanyomero kano wetubeerera ne programu yaffe okuva ku ssaawa emu paka ku 3 World Cup yali yeefugawo wadde waliwo World Cup ate nga abantu mwagala nnyo emipiira netusalawo nti katubalekera akaseera ako kabadde ka mwezi era nduza mukakozeseza kakati tukomyewo buli lwakubiri ssaawa emu ku 3 tujja kuba tubeeranga wano nga bwetusoma. Waliwo abadambuuza amendment ya article 10 twagikwasa president ne tumuwa ne proposed bill naye kakati ate nakabeera ne meeting emu waliwo n'endala ne ekitongole ne Professor France Vision okuva South Africa tugezaako kola international advocacy tuyinza okukuwaabako ne mu African Commission on Human and People's Rights ku nsonga eyo bwe bagikozeeko n'olwekyo tukyali mu nteeseganya n'ekyo ekitongole kikoze nnyo kyawolerezaako n'omusajja bamuyita Hassan Watala yaliko ne president naye nga basooka kumugaana nakwesimbawo nti si munnansi so njagala okubategeeza nti olutalo lwalo lukyagenda mu maaso. All right, Doctor. Wabale nnyo Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde bwe tubadde olunaku olwaleero naye bwe tutyo tugenda kwongerako kusukkaawo kubanga akadde kaffe ekyo kye katusobosezza okubanga tukola